Okusaba kwa leero ku kkanisa y'omutukuvu Jacob e Kawanda abantu okuva mu masekati ga Uganda be bakukulembeddemu era bano okubadde Elisa Kisitu, Dr. Violet Nabatte n'abalala be basomye ekitundu mu kusaba kuno. Mu kubuulira essira lisimbiddwa ku mpisa era omusawo w'abaana Dr. Violet Nabatte n'ategeeza nti ekiviiriddeko ettemu erikyasennya ensangi zino be bantu okusiiwuka empisa n'obutete Katonda. Musawo Nabatte agamba nti abantu basaanye okudda eri Katonda okusobola okusikira obwakabaka bwa Katonda. Naye singa omu ku abantu abadde atya Katonda ettebe eryatojjanga lyandibadde likyamuli mu bulago era eyo embeera yandibadde tebeerawo. Omubuulizi w'ekkanisa eno Samuel Kibalama agamba nti abantu okuweereza nga bayita mu mawanga gaabwe kibayambye okuzuula abantu abalala ssaako n'okwongera obumu mu bakulisitaayo. Twebaza Katonda nti enteekateeka eno etuyambyeko okwezuula buli omu nga gy'ava. Waliwo oluusi bantu bannaffe tubeera nabo naye nga tebaagala kutwegattako olweyo gye bava. Omubuulizi Kibalama agamba nti abantu baagala amawanga gaabwe era buli ggwanga libadde liweereza nga lisitula obuwanga bwalyo mu Kristo. Mu nteekateeka eno tukizudde nti abantu baagala nnyo obuwangwa bwabwe era buli region ebadde eweereza tugabe nga evaayo n'omuwendo n'amaanyi mangi nnyo nga bambalanga obuwangwa bwabwe bwe buli n'ebirala okusinza nga batendereza n'okusinza mu buwangwa bwabwe. Kale ebyo byonna byonna tubyebaliza Katonda. Ssaabadinkoni w'Egayaza Reverend Danstan Mazinga asabye abantu okubeera obumu baleme kwesosola olw'amawanga gaabwe ono era akolokosa abantu abeenyigira mu bikolwa eby'ettemu ebiviiriddeko abangi okufiirwa obulamu. Yagalira obuwangwa bwabwe era Katonda yatutonda okusobola kubeera muntu omu naye ate ngeri ez'enjawulo fenna tumutendereze ku bwa Katonda. Richard Mwanje, BBS Telefayina.